program Behind the News tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike. Okay basebo ne banyabo abatudiriza aliko Impact FM radio rasa mayinje tukwaniriza wasizote sebo wasizote nyemo nate budde bwa program ekiri emabega wa mawulire Behind the News nolwe ensonga eyo muzuke bannange obudde bukedde onakulwa mukaaga ziri 2 omwezi gwa kutaano omuganda aguyita muzigo omwaka 2020 mu mukaaga mwena bubanga ozuku sengo kimanyi tinno muganda ngensi ekwetaaga nawo bereke tafaliro ogiteekako naddala bintu by'obulamu obereko kyokola okuba nti otaasa nyaffe Uganda neno sengendo nabulamu kwe tuli munnange gwasinga n'olw'ensonga eyo zukuka bwe guba muti gusimbe kubanga climate change oba ekikwakiko ky'obudde nayo yeefudde ebbereegi kati wetwogera aluga omwezi guno gwa muzigo gutya okuba nga mwezi munnyogovu so ebifuba n'essenyiga kkiriza obagaana birina okuba nga bingi nga bisazeeko kakati nno olina okumanya nti byonna ebyo ebirwadde ebyo bigenda nangeri gye weeyisaamu ndya kiba kikulu nnyo nnyini ddala n'olw'ensonga eyo manya kyogenda okuba nti olya manya kyogenda okuba nti owa abaana bo tukwaniriza gwe taata maama kasobera ng'ate munange naawe okimanyi nti abaana bagulya ku nkoko tuli kati mu kye bayita omanyi hoere kasite eyingirawo abaana badde waka n'ogula ku nkoko n'ogula neyamba famire oleme kugula bukiyo obukoko obuzungu obwo obwa wiiki 3 obwa abaana baate bulwaza nedda bw'oba osazeewo tugamba bulijjo gula enkoko eŋŋanda enkoko ennansi yegy'okuba nti ewomera abaana ate ng'era erimu n'omulamwa n'agamba kyolina okuba nti oka kyangu nnyo munaffe atuwuliriza ku mmere yo tokkirizanga ne kubulako ekibayita greens kuba greens kintu kikulu nnyo kitaasa oba kigogola nekendeeza ku buto bwe tulya buli lunaku bwe tunywa buli lunaku bwe tubeeramu akati emmere ebeereko at least ebyo ebivavava ebyo ebituyambako nnyo kubona bya mugaso mbiri gyaffe naga tuyimuka weefube okulaba ntugoba kibayita ebitulatula biri ebinene ebyajja mu kifo kya katunkuma waffe oli omutini naga tuyiboole mu katale tubigula bw'obanga obirabye ng'ekikulu kiki kubanga tetusaanyaawo obutonde bwaffe buli obutuyambira ddala amazzi bwe bulamu naga nti omuntu alina okuba nga yeetaaga amazzi kuba omubiri gwe era gugeetaaga na buli kimu okufanshoninga obulungi ennyo kyetaaga amazzi ne mazzi kigonywa amazzi golina okuba nti onywa tugayita minowota yaliwa sigwogula mu kye bayita mu katale mu supermarket oba mu maduuka nedda minota ge mazzi ago ge weefumbidde ggwe n'oganywa bulungi nnyo nga galimu minerals oba ebirungo ebyo eby'obutonde wabula si ne bagattamu obugasi ne bagattamu ensonga tugayita chemical water kubanga bagattamu chemicals era bazikulaga ne kake baako nti mulimu chemical ABC zetutaddemu kati n'onywa ng'okimanyi nti nywa obutwa bwe buti mungi oba osobola kola ku ddwiro nayambako nnyo okuba nti muganda wange ojjamu kye tuyita obutwa obwo obukendeeza mu mibiri gyo oba mubiri gwaffe n'ogukendeeza bulungi nnyo ekasitobera ng'osooka nga otuuyanyeeko basobe ne bannyabo nate tubaniriza mu program emanyiddwa nga ekiri emabega wa mawulire nga bulijjo bassebo ne bannyabo omulangira kalema gegange gano ge mateeka agafuga program Behind the News. Etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi. Etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okuggyako ng'ogajje wano nyumirwa nga bw'oyiga mu program Behind the News. Alright, ate nate tugamba tinno gwe kagwe ino okuba nti weetaasa gwe n'okuba nti olina kuba nti nange weenunula gwe nga ggwe akati no basebo ne banyama nate olunaku olwaleero munzikirize emanju Dr. Galiwango mu studios. Dr. Galiwango ono musomesa abasomesa obulimi ku ssettendekero ery'Amakerere. Sebo tusansa okulabako nate sebo webale kunnyaniriza nate sebo leero 2 Ogwokutaano 2026 ya epo yawedde maashi yaggwa feebu ne Jan tuli mwezi gwa kutaano tuba twolekera olwo tunatera okumalako ejibula emyezi 2 okumalako financial year financial year ebewedde actually guno gwe gusembye nayo ndowooza kubanga by June 15th tuba tuli mu state of the nation address
budget bagisome wali budget bagisome itandika okukolanga lumu Mukama waffe yeebazibwa batuwuliriza akayimba k'okubye luli bwe nava ano nafuluma negamba nali ŋŋendako ebulyankima Kongo nali ŋŋenda Kongo wabadde watya ye Kongo lessons nnyingi ez'okuyiga netuzikomyawo Uganda yes bwe nali ŋŋenda nayita Ethiopia enyonyi yaffe wano okuva e Kampala etuuka e Kinshasa mu just 1 hour 60 minutes naye olwokuba nti oluusi tegenda buli lunaku ate olunaku lw'oba ogenzi ng'ate olina okusulayo so nayitira Ethiopia naye kyanneewuunyisa nti twamala essaawa zaalinga 3 okuva Ethiopia okugwa ku Kinshasa International Airport. Lwaki? No, distance. Okuva Addis Ababa, okay. Naye okuva ku kisaawe ogenda ku hoteli we nasula. We spent more time than the time we spent okuva kunyonyi okuva Ethiopia paka. Just otuuka mu DR Congo. Kuba natuukawo zaali saa 6 naye okutuuka wensula zaali saa 10. Lwaki? And it is a space of only 19 kilometers. Lwaki? Abantu bangi. Enguudo ntono. Enguudo zaali zitya? Enguudo zaali balina enguudo 4 buli side enguudo 4. Yes. That express highway nga gye tulina efe wano ey'Entebbe Busega. Nabo bagirina. Naye nguudo 4 naye abantu bangi. Ate nga bamanyi mu Africa nti kasoba ng'olina emundu gw'alina amaanyi. So ne gy'otalina kuyita side gy'oyita. Nabo gye bayita. Naye kyanneewuunyisa. Order yaggwayo. There is no order. Actually one ntambuddeko ensi ziwera 5-6 mu Africa. Naye saalabye order e Congo Kinshasa. Naliko nange Congo. Ate kati simanyi ebidongo bikyaliyo. Naliyo ng'ebidongo babikubakira kuteeka bidongo ku makubo. No, buli bwe bulamu bwabwe. Bakyabikuba nakati? Obulamu bwabwe. Ekibuga kyabwe nga bwolaba bwayise wano ku mwala. Nabo we wali. Naye. Kulikayo. Teri order. Wabula mpozi ate akalembeeza kali kuba bwe nava ate nengenda Lubumbashi. Gyowuliranga ewalinga emmundu edda gye balwaniranga. Abaana beekubirayo. Ate si Lubumbashi is an organized city. Naye kyanneewuunyisiza. Lwobeera ng'olinnya ennyonyi ku kisaawe kyabwe oleka ssente ku kisaawe. Bw'obanga ofuluma eggwanga olekawo $5 naye bakuwa lisiiti ya $5. 5 simanyi gye ziraga. Service fee. Ari gubatalaga. Lokale bakusaba $15. Yes. Bakuwa lisiiti ya $10. Endala no one knows. Kugamba that is service atamanyi yagenda. Yabulirawo. Naye kikwewuunyisa abantu abo bagagga. Obugagga obuli mu nsi. Naye tolaba bugagga mu bantu, abantu baavu. Yes. Anti omanyi nti no waliwo abaatuka ekiseera nga bagamba basangawo golodi awo wooli. Olabulabi family kuva bweru. Actually, kyebangambye nti one of the indicators of war is the presence of gold in your village. Yes. Kagamba otuukanga bwenatuuka ku Lubumbashi ennyonyi ya Ethiopia nga bumanyi ennyonyi that A350 bantu 3 bonna baali Bachina bwe baali bazze ku kisaawe bazze kuyiikuula bazze mu Congo kuyiikuula and they are forced to learn French. Batekinga French classes nga bakyali mu China bagenda otuuka eno nga bamanyi ekyokwogera ekyokukola kyonna Olufalansa lwe luli French. Africa ani alina okuyamba bannaye kubanga ebyaddala ensi zo zigenda mu maaso nga zoonooneka. Abasajja bali ba Pan-Africans bagenda bakendera kisooka ddala. Maybe tulikiraba mu maaso awo. Africa obuzibu bwaffe nti ne gavumenti zaffe tezifaayo ezimu. Kati kanyogere kino kigenda okunyiza enki. Olaba abaana kye baali balize kya people power. It had sense lwakuba nti bakivuga bubi nti abantu mulina okwenunula. Mulina okwenunula. Kubanga ne government si zaffe zituyiwayo. They collaborate with the bad man in the dark. Anti omanyi bad man yekyakola ye abagenda kuziwa sine zikole kyeyawo kuba nizikola. Yaga nti azikankwe ssente gwe tofaayo awo balikibwa bonebone kasita gwe nkuwa ssente yogera kyeoyagala nkikuwe. Kyewuunyisa
kyewuunyisa gyo yabadde lebadde yadde lebadde jjo waliwo ebintu ebyo abadde buyikwe emikulu adde buyikwe waliwo ekyanyumidde okuwulira omusajja yatugambye nti NSSF muwoza abantu ssente naye muziteeka mu government bond. I liked that statement. ngenda kubulira kinajjagadde baziteeka mu government bonds. Government bonds bakuteeka ssente mu mirimu gya government nekuwanga obu interest. Wabaddewo olutalo lw'amaanyi nnyo ku bavubuka ku social media. Waliwo mwamba muyita mwami Muhammad Kakiika ng'abalaga how hard tangible capital means more than that intangible capital. Kati abaana abanafu abatamanyi nti n'ensi eno etambulira ku hardware bagamba nti gwefuna ssente zo ziteeke mu bonds zigoddeyo eka weebake. That is not wealth mu bonds. Ne Kakiika ayogera yatera kwogera nnyo because ayogera mu ssente nnyingi ebintu byabagagga nnyo bonds ezo nga se mu ssente nnyingi nesi ono atandika kakati atandika otukwate ssente zo nga nti ogaziwola gavumenti oyina mmeka oyina mmeka egakuwa magoba ga mmeka nedda ssente ziri mu bintu bikwatikako. Era nga balabu ebyekisirisiri nebyamufanyi mu network marketing biki genda okumanyi AIM Global Alliance Global ebyekiyayiyayi ebyo abeera zaala ssente ziteeke mu bintu ebikwatikako wadde bakudiscouraginga nti tozimba kizimbe zimba ekizimbe kyo kibeerewo other than okuteeka ssente oziteeke mu banka zibeereyo zeebake bakugaggawaliku akigaa nti nno olina okuba nga ssente nnyingi z'olina nga ogakozitereke wano zikole amagoba ago ng'olinawo ezimala naye oba tolina zimala tolina zakukola buli lunaku tosobola kuteekayo. Nekira yagambye nti bandibadde bazimbyemu enguudo. That would be a good idea. NSSF anti kati omanyi abantu kyaffe omanyi ekisooka ssente za NSSF zaffe zaffe akati abakozi nabo balaba bali bagaa nti nno enguudo zino bw'ogaa nti ogenda zigira anesi ogenda zisolooza bafune ku magoba anti okuzisolooza nga bwala luno lw'entebe naye kati obuzibu bwe buva nti byonna kirimu in terms of management nti olunaku lumu bajjako era obanga kati abadde bagira omutwalo kati tuli mitwalo 2 because it is private tuli mitwalo 2 kakati awo omuntu gwotemako 5% ne boss we namterako 10% ate agenda okulaba nga almost ze yandibadde ajja ate nazigwera mu kkubo kubanga makubo gaffe mu Kampala mabi every time otya nti maybe I can use now a cheaper route okutuuka waka. Nakuwa example oyinza okuva e Kampala ng'ovuga ogenda Kawempe nomala essaawa namba nga tonatuuka Kawempe omuntu alinnye ennyonyi okuva e Nairobi n'atuuka Entebbe n'alinnye emmotoka n'ajja ku express n'akusanga ng'okyali awo n'akuyitako n'akusooka gy'ogenda kati omanyi kati ekyo bagamba nti nno sometimes ensi ezitakulaakulana tezipima budde bwe zifiirwa niyo budde obukulu nnyo gwetebereza emmotoka zitudde mu jam for almost 2 hours lumu nali ngenda Entebbe I think last week lwali lunaku lwakunando lwakubiri last week naye enkuba yatonnya enkuba wetonnya namasuba ogerezana ng'omugga wasaze wati tosobola kuyita tosobola kukola ki neŋŋamba kikino kati ng'abantu abava okujja abagenda okukola mu Kampala tebasobola kujja n'abagenda Entebbe tebasobola kugenda Entebbe naye twe neŋŋamba eggwanga Uganda tuli ku ki awo wetuli obwo obudde tosobola bugira ng'olina kwetoola n'oyokogenda nejjera obugumu n'ogenda paka ku expressway ate nga sigo wekka abeera ayiseyo n'abalaba bayiseyo ne mwesanga eyo jamu n'akwata ne mama nekubera ekika essaawa 4:20 okusala obusazi Entebbe road Uganda ate obuzibu bwe tulina nti abantu baffe ababulijjo era kubanga abagagga ate bo bakozesa engeri ndala ne batuuka gye batuuka naye senga Mukama atuyamba incident eyo netutrappingirayo omuntu omuwana omukulu ndowooza bajja kudda engulu sirowooza no manyi okufa si kulungi era si kirungi okwagaliza omuntu naye ekintu ekyo kikwata ku mwana w'omukulu badde engulu CDF jamu n'amukwata amazzi ngamukwatira negamukwata
ng'abadde alina okukola high level meeting oba security meeting. Ayinza okuwandiika Twitter nti kati minisita gundi nkugobye twagala amagezi mu ggwanga. Of course nga kwa president kati takyakozesa n'oluguudo olwo ndowooza takyalukozesa kati ebintu ebimusimu bw'atakyabyagala. So eggwanga we lituusa n'abalina ne mukyala ne bani bannayuganda tulina baminisita ono omukyala w'amafuta ani Nankabirwa Ruth Nankabirwa yasooka n'agamba bannange tuli safe kati twali tumusobera okwogera nti bannange eno yenteekateeka eriwo mu butuufu kyagenda Ugandans tukimanye nti minisita gundi wajjanga okwogera bwe ziba ddakiika 10 mu weeka emu byasooka okwogera ebirala genda okola ebibyo nze nkubuulira mu Uganda muno minisita nti azze kwogera. I don't think we have any substantial person. Ate obuzibu tulina nti no bagane basettinga agenda ziba setting abantu bazitambulirako nga bamanyi nti balina okulimba muko sasita abantu bakimanye nti bwekyo bwe kiri nojja n'olimba leero n'enkya n'olimba nayo n'olimba tebalina abatunda amafuta tebalina kugalinnyisa bbeeyi kubanga tukya ffe tubawa. It is okay mwaba bawa bati naye nga ne ku petrol station wooyise ng'ojja mu post conference wali ku kye bayita media center olabye oziseko zennyini nga ziwanise nga sente zirinnye waggulu noga tujja bakubonereza kyokka wooyise era ogera tebasobola kati tebaganywa kati nze of course tebaganywa muzeyi yagamba nti alina yabuzaga nti where are you going stay home kati nze nandibadde ngamba ne baminisita abatalina nnyo mirimu mu ggwanga let them stay home babijje nawo balina kubijjawo bujja makulu nga bagijjawo minisitule talina makulu binagaa tulina ministry zinganga 5 bwogera ku ya defense nkuwulira because we need defense as a country security bwotwogera ku education ku health ku byobulimi mpozi ne ku infrastructure which is enguudo n'entambula ndowooza endala yandibadde yaki ya finance because finance is controlling everything. Abalala bonna let them stay home. Minisita gweyogerako yawangula ekyokuba gavumenti z'ebitundu bwezaamu yasinza okusaavinga ono gundi Nankabirwa bamulonda bannaabwe bannange tulina ekizibu as a country nze nkubulira tulina ekizibu tulina kuzuukuka ati kati sovereignty wuyo yazze protection of sovereignty bill naye ati ne bagamba ne balikubye president n'alijjayo nenze kyamuyambye because nalaba Dr. Joseph ng'ayogera okimanyi nti abalokole be basibye Museveni ku ntebe abalokole kuba namba nnene ate bamulonda ate bamusabira si balokole ko bamusabira abalokole okay kubanga nze ndaba buli kyakyo nene musabira kubanga bannabbi bagenda ne bamulagula ng'ali ekawempe nti Ssaabasajja ogenda kulya kakati bwogeza ne banyigiriza ne bajjako ababadde wava ettooke tebagenda kukusabira gwe Katonda bakugobye ku ntebe so era yeebale kuvaayo nnyo kutaasa kuba olaba kati mbanya bakuwa example nti olina akasomero kali ka mudiini hooking mu Luganda kinga kuloba kaloba omuzungu waako agenda kasindikira miliyoni 4 ketaase kakati gwe olwokuba otaddewo ekiteeka nga alina kumala kujja kulaba minisita bulooka agenda omutuuse wa RDC awandika ebbaluwa egende wa minisita bwenna agenda kusalako kubina agenda otuuke wa minisita nkusigaddeko 2 kubanga ebibiri abeera abisiteekinze abitaddewo byonna bigenze kati awo enguzi wandigirabye nga yeeyongedde muzeeyo agamba nti alwanyisa enguzi ate badde egenda kweyongera bali beteera ekintu kyabwe kyakulya ssente olaba tulina babuloka abagamba nti nze nkutwala mu State House bali ate bamanyikiddwa mu ggwanga ate Museveni kenyina yamanyi nti olwo babuloka bakola ki yavaayo n'aboogerako wano abantu ne batya ne babuza bijja kuggwawo naye bikyaliwo nakati we twogerera kati oleeta ekyo ekintu kyaki wano nyingi mu Uganda zirina omuzungu aziteekamu ssente kati gwe siba ozitwale wa minisita bafukamire NGO business owakuba ozikubye kale juga tonda mirimu obuzibu obyo nti totaddewo mbeera kubanza olaba yakutonda mirimu omuzungu simwagala naye omuntu yenna abba omuzungu nze nkuwagira
ekyo nkyogedde ku leediyo y'abalokole omuntu abba omuzungu abatamubba na kumubba aba amuggyako bye baatubbako anti aba amuggyako bye baatubbako nze nkuwagira preparation tuzaagalira awo bwe tutyo so zikomewo eno Jajja Museveni webale kuvaayo kwesiga kazigo omanya yayogedde ku gundi mu statement yayogedde ku gundi Marcus Muzaya Gavi Marcus Gavi Marcus Gavi yatandika gundi laga ati no tutendeke back to Africa abadduga berenga beekulaakulanya bonga bo nera naye yateekamu kiri ekigamba nti nno ensi for example oyinza okuba nga oli Uganda wano olina omuddugavu ali eri asobola okuyambako so era kwali kutambuza sente zive mu nsi zidde mu nsi endala kati so aika ne president Mugezi omanyi era teyasemera kyo era yakubikiza nga waliwo film bagita Last Man Standing. Museveni is the last man standing mweno movie ba minister bo kyabakubye aba internal affairs bonna nene kira nsibambi ne kimukuba yada kitembete ikomu bwati nsibambi yo yavumye omuntu ku simu oyo naho gamba omusajja ayina ekizibu afuka ya yero ayina ekizibu naga nti buli muntu abera mukko kasodi katiyo naye okero bagenda kumuwala ga kalabba okero walabye abantu abadde bakyakala kati ekyo kikulaga nti omuntu buli lwakola ekibi abantu abangi abantu basanyuka wadde afunye ekizibu wadde omwana we afunye ekizibu era nze bugamba nti bwe ndabana abantu abavuma abantu nti mwe bakimusekerera bafiiriddwa omukulembeze gundi afudde nemuseka abantu abo lessanyu lye bafuna nti nammwe mulina nti nammwe mulina akaseera mutuuka nga ensi nammwe ebabijjiridde kyekisanyusa abantu naye nga si mutima mulungi okusekerera afiiriddwa oba afunye obuzibu naye abantu babeera bayiseemu obulumi bwe mbateekamu bwakijjukira nti naye bikutuuseeko asanyuka we are seeing more of those happening abantu okusanyuka nga gundi afudde gundi afiiriddwa ekyo kyuba mukirinde because incidents eziri mu ggwanga ezibaddewo ezitukibwa ku bantu zeziba pushinga naye simanyi oba siri mulamuzi naye simanyi oba kubajjukira waliwoko omanyi baloyers babeera nga bali mu gundi yes wabeerawo okutegeera etteeka naye ate wabeerawo n'okuddamu kw'obuntu kubanga ate waliwo ekyazo wano waliwo omusirikale yayingira atya ayitawo atya of course nga I think bajja bira balulala ebyo bajja bira balulala naye bajja banyigamu lulala omusumba ka sirivu bajja munyiga lulala naye nze of course kati I will not put my word in the law naye basically kuteeka abantu baffe ku bulindaala nti anything is possible nze ngamba nnyo abantu mu nsi muno temugenda kubeeramu mirembe tekisoboka olaba ne mugujja tugamba nti waliyo emirembe waliyo olutalo anti kyegeza obawo emirembe abasirikale tebakyalina mirimu naye nsonga nkulu bawo tebakyalina mirimu jonna bali n'omuntu nga ngamba nti Kampala n'amala afuuka ow'eddembe abasirikale baba bagenda fu obwavu butereevu mu traffic munasa okuvuga bulungi ku nguudo kalibana ali awo omusirikale batakyalina lusuku wakolaki afande ndekande nti mpa omutwalo alinga oli yagamba nti n'omala ogamba abasajja abafumbo bonna balekerawo okuteeka ssente zaabwe oba balekerawo obwenzi nti oza okwesanga akeedi zonna ziggadde bizinesi ziba ziggadde ziggadde nnyo nti bayimirizaawo za akeedi ezo okusasulira abaana rent biki byonna exactly gwe oyingira mu kalookapo k'omwana asasula emitwalo 5 buli mwezi naye nga n'olunaku ayinza okutatunda mitwalo 2 kubanga alina okulya emmere ennungi alina okukola enjala waliwo kana akanyama akayitawo mu kabaati nga bakookya akanyama kawooma nnyo n'akayitawo ebinyeebwa transport so many businesses tezisobola kuyimirawo mu Uganda so waliwo abaziteekamu indirectly embeera bwetyo bweri naye katusubire nti nno buli kimu kinaatera bulungi nnyo Uganda Cancer Institute bakoze first bone marrow transplant so bagikoze ku musajja yamuyita Stephanie Sande baga yatandika okujjanjabibwa mu Juni wa 2025 so far tino tutuuse ndowooza mu kulaba baga operation yakostinze dollars 1,500 bwe bukadde nga 5 bwe Kampala bwe bukadde nga 5
nga butaano 1500 times 3 nda si 1500 mutwalo gumu n'ekitundu bukadde 5 nenga yali ebweru ya mitwalo 3 bukadde 10 plus ebweru so wano tibasavinzeewo at least half. Of course half naye how many of our people can afford so that's why mulungana tugamba nti okuziyiza kusinga okuwonya tereevu si buli muntu nasobola omutwalo gumu n'ekitundu ogwo eriyo nawe talizikwatako paka Yesu lwalidda nga tebakutte ku mitwalo 3 butereevu tetulina health insurance nalabye mukyala kye ng'ajogerako health insurance well abantu kuba kati nze nange ngula insurance ntasula almost 1.5 per person in my household per year ntufuna free kati obuzibu obukirimu nti fenna tunagula health insurance it will be still business as usual nga bulaba nti nno gavumenti nti yateekawo amadagala sorry yateekawo amalwaliro ag'obwereere nti abatalina bagende wano naye era weesanga nga kiringanga gadibenga lye ddagala teri omusawo bw'otamala kumutemerayo kantu mu mpale ye tasobola kuwa budde stuff like that naye kati okavidiyo kali mu kutambula awo kenabe ku behind the news awo nga katambuza oli tebamukozeeko ti abasawo abamu otuuka ne batakolako ne babeera nga tebakufuddeeko kyokka ng'oliisa omulwaddewo obasudde ssente vidiyo eyo nagirabye nabadde bekwasa eddwaliro erimu mu Uganda lisijja kwogera nga bagamba nti bantu mmwe naffe tuli bantu omuntu najja mu ddwaliro tomubuuziza ayogere mufulume is not professional for me to work in this environment nenga tana kyakugambye but oluusi abantu abo kyesinziira ku eddwaliro kwegamba nogamba nti olina amaka naye temwogerezaganya na mukyala mweyisa bweyisa n'abasawo abo oluusi bakolera mu malwaliro ago bwe nga tewaliwo motivation azekola bukozi because maybe tayagala kubanga ali idle nenga n'omusala tegujja so nga ate omuntu yena alina okukola omulimu omulungi kibalina okubeera behind the curtain embeera erina okuba nga nnungi kati kyekibabonye of course nabakola mu whatever mu government units bagamba nti emabega tebitambula bulungi kyobula abeeyisa bwe batyo sometimes n'otaba nenya naye ate ku muntu azze ofuna obuyambi ate n'omuyisa mu mbeera embi kiba kitiisa okay abaana bawumudde officially bawumudde bazze waka abamu bavudde kulya ku butuwa bazze kulya ku mmere eya bulijjo katusuubire nti nno kituufu ddala banalya ku mmere eya bulijjo katandikirawo tujje oliko Impact FM Radio Lwasa Mayinja program ekiri emabega wa mawulire program behind the news tekuleka kyekiwundu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike okay munafa tuza hali fenna oliko Impact FM Radio Lwasa Mayinja program ekiri emabega wa mawulire weekend Wubos ekitongole kivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga Uganda kyafulumizza alipoota ekwata ku byennyanja wano mu ggwanga lya Uganda kibadde kize kifulumya alipoota okuva etwamaliza okulonda kibe kifulumya obungi bw'emirimu kifulumya okufa kifulumya bikibi aleyo kyafulumizza ebyennyanja byetulina mu ggwanga lya Uganda naye twagala nti nno wano mu Central oba mu Buganda tulinga kati abakola ki abasukulumye ku bitundu ebirala ebyennyanja bino naye nabyo aquaculture olwogamba aquaculture tutunulira tutunulira engeri okulima ebyennyanja kwagala okulima ebyennyanja ebiri mu nnyanja oba bino byetwerimidde ngaffe ng'abantu lulina kubuuza kubeera kulunda kuba kulima bagamba kulima bakira kulima fish farming direct translation fish farming ebyennyanja balima birime byo byonna bigamba wana ogamba okulunda tosobola genda mugeena because ogambye kulunda byennyanja oba kulima byennyanja just kukyusa bigambo but report eyo najagadde okay waliwo kibayita Uganda census tuyinza ogamba of agriculture but this time bagize aquaculture mu 2021 mu covid bakola livestock census abajjukira so UBOS of course ekitongole kifanagana ku bipalo sometimes mbane issues ku quality of the data they collect nze naye olwokuba nti kyekitongole ekiri mandated mu Luganda bakitegeeza ki what is to be mandated ekikirizwa mu buyinza mu butongole era olina kukkiriza
nga woga nti n'omuntu bw'afa ne oba tomatira mulago gy'olina okujja postmortem report. So kati kitongole kivunaanyizibwa ku by'ebibalo naye kati kwene report eyo nagyagadde obuuziza nti babeera ku biri ku nnyanja ku mugga oba bino ebidiba ebisime ekituufu kiri nti bikwatagana byonna ako kalica kasa obeera nga ekyennyanja okirabiridde mu ngeri etali kyokuweeriisa mu wild bakyekimu simanyi nakumanya ekirya butaala naye nga gwakitegeerera mu environment yakyo naye nga gwakitegeerera that is aquaculture. Ripooti nagyagadde nga twakava mu kulonda nagamba nti Buganda tesigaza nnyo bintu bivaamu ssente zino ezanguwa era nga bye bimu ku bitusekereza abalunda ente nti agenda kukwata ente yekakadde kamu kitundu omwana amuweerere ku university nga teyeesise namu by the way oba akwata akabuzi ka $5,000 omwana wa primary agenda asome igwe bagamba olina okunoga emmwanyi ozigire zikale bannaye kati ne mbagamba ku kyokulunda embizi abali especially mu Buganda ne Busoga kubanga yo teriyo nte bw'obanga olaba reports eza UBOS zikulaga nti Buganda mulimu naye ente ezexchangingibwa for money quickly teziri mu Buganda ne Busoga teziri nembaga tulunde ku mbizi kyokka nga twali balunze dda of course byaliwoko a lot of stories happening batunyumiza kintu n'ennambi nti balyanga busana kize twali balunzi ebintu bino twakulanga waka waliwo ente ng'ente ina okubeera okiriza obagaana it is naye kati mu Buganda ekigobi ente ettaka likendedde obunene balitemye ituufu ettaka likendedde kati ettaka ligenze lisigala wabweru wa Buganda era nagamba muno mutusigaza district ziringa oba ndozanga 3-4 Nakasongola netuba ne Kyankwanzi ndoza ne Gomba ndoza ne Bukoma Nsimbi kuba olaba nenga zikulaga zonna ziri ku bakita outskirts ku njego kuba Nakasongola party esinga actually Nakasongola these days ogenda okukola statistics n'abaluuli bennyini bagenda bakendeera abaluuli Abanyarwanda bagenda bebasingayo obungi era basingamu n'amataka nti abaluuli bali eno mu magombolola geno wansinga ku Luweero zimayirikiti Kalongo zikalungi naye bwodde eri waggulu Banyarwanda saagala bayita Banyarwanda naye nga abalina omusaayi gw'Ekinyarwanda bebasingayo obungi Banyarwanda no but the Ugandan is today anti Uganda Banyarwanda gwanga mu constitution mpozi yayingira that is very good thank you so kati basingayo obungi nti osanga almost kilometer number nga ya muntu omuninga mulimu nte bujjeni bwoti Kyankwanzi Nakaseke yonna yewali amataka amanene naye nga ate amataka ago siga Abaganda siga Abakyoli siga Abaki ga Abanyarwanda kati nengamba nti abantu baffe abasigaze ettaka ettono tusobola kukozesa tutya ettaka eryo twekulaakulanye ne mbawake ku example y'embizi nti embizi actually efuna okusinga n'ente w'embizi ejja kuzaala obwana nga 6 buli kaana ka 10,000 gye 6,000 maama asigaddewo after 3 months ezaale obulala ate ekula mangu ate eriibwa nnyo actually eyagalibwa nnyo ate white meat abasawo gye bagaba gye tulina okulya so kakati that was an enterprise bwe nalaba report eno ng'ekulaga nti Buganda ne Busoga zisinga okulima ebyennyanja nasanyuse nengamba nti can we take this further naye nabagamba nti obuzibu buli mu butalabirira ecosystem environment yaffe nakugamba nti nze ekidiba kyensimye mu kisenyi kyange sikirinaako buzibu naye obuzibu mbulina eri ku nnyanja obuzibu bulina ku nnyanja so nze kyenayizemu kyekino abantu baffe abali mu Buganda kubanga tulina abaana bangi abasomya ku culture wano gundi eno FTI wane Entebbe Specialized Training Institute actually and even many other universities bayigiriza abantu okulima ebyennyanja nekye nebuuza nze ku lwange nti yesuiza okulaba tugano faamu nnyingi zibatugambye nez'abannansi kakati awo tusuubira kati obwavu okuba nti bugenda kendeera mu bantu awo mbadde nzijjawo
nti batulaze mu Buganda especially tuyina Wakiso tuyina Mukono ne Buyikwe zezikutte akati naye ng'ate olaba nti faamu ezo zeekutte ku nnyanja faamu ezo zeekutte ku nnyanja naye nga bannyini faamu si bannayuganda kati we wali obuzibu because akibadde mu kiri kyogamba nti Omunyankole akyali ku nte kuba akyalina ettaka n'Omunyarwanda akyalina ku ttaka gyontwala ndabayo no tugeraageranye wano kuba katulaba nti no bannaffe waliwo bo bakisigaza baga nti ffe tukyalunda and of course bajja kulundira ddala wano tugamba tetukyalunda katuddukiddewa kuba ettaka tuyitemye alternative nti byennyanja gambe tugambye nti ebyennyanja bwebiri bikola bulungi akasente kajja ddala kituufu kajja mu nsawo z'abantu bannayuganda sekinoomu abantu naddala bavubuka bakola ku gundi okwo era balinga bana bakola mu factories ez'abayindi n'ez'abachina nti basasulwa lwokoze oba kasanvu oba mutwalo buli lunaku mukama nga akuyambye kati amafaamu ago agasinga sigala nyaga kuwa example ya gundi eno company bagita ya leero ffe tukiyita ya leero naye nga ate company si ya wano company erimu Abadaaki naye nga ndoza yava Zimbabwe eyo etunda engege zibalunda obulunzi si ya wano ne sente si za wano sente za Mudaaki nti n'ekiriisa kiva Budaaki nkoze ebintu byange bigende mu nsi gundi buli kimu ntundeyo ebyennyanja byange byenkoze kaakati ffe tuyinza okiyita emirimu naye nti akasente kaba katono nnyo so kyobola agambye nti nno nze sirina buzibu na muntu yeesimidde kidiba actually we can make more money mu kidiba kubanga ekidiba bw'obeera ne fuuti 5 ku 100 nogaa nti koojabuluzeemu 5 ku 5 otekemu ebyennyanja ogenda kunoga sente nnyingi ezaagala okwefaananyiza omuntu alina yiika y'emmwanyi ezaagala okwefaananyiza omuntu alina yiika y'emmwanyi kiba kikola amakulu so kati abali ku nnyanja mukama aba akuyambye ng'olinawo kapoloti ku nnyanja kuba naye erimu poloti oba olina kapoloti ku nnyanja lundirayo ebyennyanja sirina buzibu kuggwera kuba ku environment kibi naye waate oba ng'olina ekisenyi ewuwo sima ekisenyi otekemu ebyennyanja abalunzisa abayigirisa oba abalimisa b'ebyennyanja gye bali tuve mu extension system eri ey'obwerere nti gavumenti yateekawo omulimisa omuntu oyo naye ababeera ayitagayo kasente omulimisa terukyabala banabbala kati of course teri sente mu bantu so kati bwe kibanga nti tunaagenda mu byennyanja twekwate abakugu mu byennyanja waliwo omusajja alina faamu eyo eri Zirowe omwami oli ansanyusa nnyo faamu ye erimu mmale naye akulaga nti nno he is contented okubeera mu byennyanja by'okusinga n'okujja ku luguudo okunoonya obusente so gavumenti kyengisaba kubanga twalabye nti obwennyanja ensigo y'obwennyanja ekyali ntono actually bakulaga nti tulina ambition ya kubanga tufulumya almost 15 million seedlings tujja ziyita seedlings ensigo z'ebyennyanja 15 obuto naye tufulumya almost less than 5 million kati ekyo kiba kibi nnyo so nga bwe ziba nga tulina ensigo ezo ne zibeera ku bbeeyi ntono ne tuyigiriza abantu baffe okulunda ebyennyanja that is another alternative income stream nagaa muno mu Uganda tulina ebyennyanja ebiva e Yemen ebiva e China babirundira China ne babisa ku mmeeri ne biva e Yemen ne bijja ku mmeeri ne biyingira mu Uganda ne tulya nga biri mu ice ne mujja ne mulya ne tulya kubanga tetulina byennyanja bimala tetulina okubanga olwali ekyennyanja kilogulamu emu ng'osuubula kiringa mu 1, 2, 3, 4, 5 sente ezo nyingi kyobulaba bwejja ku mudaala ebeera mu 1, 2 bameka abasobola okulya ekyennyanja ezo sente nyingi nga tabeerawo ku dola batugala dola emu kitundu oba twagenda middle income tetunaba kutuukayo batulimba of course weebale nnyo batulimba naye nga reality tetunaba kati emitwalo 2 ze dola almost 4
actually almost 5 oseke mu kyennyanja mu kirye ku family zaffe ze tulina ennene tosobola so nga ate bwe tubanga tutaddewo enkola eno nti abantu abalina ebisenyi simayo ne bwobeera ng'osimye fuuti 2 ku 3 otekemu engegeezo otekemu ekyennyanja kyo actually okusinga emmale manyi emmale eyo nnyangu okulunda teringa engege emmale eyo nnyangu kubanga ebeera mu ttosi lyayo neekula nogaa nti after 6 months nja kuba nina ekyennyanja kirina gulamu 7 nga kikunuukiriza kilo ekyo kiba kituuse okutundibwa muba mutuuse okulya awaka so tutunulira ebintu ng'ebyo nze report najagadde kubanga etulaga obunafu bwetulina I'm not saying nti other areas of the country tebalina kubirima naye nze ntunulira ebitundu ebinyigiriziddwa Busoga ne Buganda zinyigiriziddwa mu byenfuna so bwe tuba tusobola okwejjako olunabe lw'obwavu nga tukozesa ebintu tuli okumpi let's take advantage of that. President Yoweri Kaguta Museveni yatongozza vaccine egenda okuba nti egaba bagema kibayita enkuwa vaccine eyo gye batongozza wali ku gundi gye bayita Narovaccine yatongozeddwa. That is a good breakthrough. Ebintu ebikolebwa wano waffe mbyagala bwe tunulira vaccine eyo tulina enkwa mu animal science tulina enkwa za mirundi zange 3 waliwo gye tuyita brown ear tick blue tick endala erinnya ndyerabidde ziri enkwa ziringa 3 ekisinga okusumbuwa naye enkuwa ffe gye tuyite abasinga bazitambalabala brown ear tick appendicitis ebeera mu actually bubeera nnyo wano wansi wano mu matu wano nebubeera eno wansi mu mabeere embalabala neneko okusinga enkuwa nokaluba nnyo okusinga enkuwa okukwata nnyo okunyweza obulwadde obumanyikiddwa nnyo obuva mu nkuwa babuyita East Coast fever gwe bayita makebe something like that. East Coast fever I think those are makebe makebe bino ebintu ebira wano wansi ebizimba wano wansi mu bulago bwe bukyasinze waliwo n'obulwadde bulala naye nga bwebusinze okumanyikibwa enkuwa bwezitunuulira tuyina manyi nga bolaba nti tuyina kyebayita life cycle tuyina enkuwa ebeera ku nteemu neekulira ku nteemu ne tubeera n'enkuwa ekulira ku nte 2 eriwo eyo ffe mu luzungu tuziyita 1 host tick 2 host tick nti enkwa okumalayo life cycle yayo kubiika magi kwekweka mu bikoola nte kuyitawo kugirinnya n'erinnya neekula negwa wansi negwa ku ttaka bwetyo eyokusatu eyeetaaga ente 3 oba kyetuyita 3 host tick enkwa eyo ekigiyamba okukula ennyo kasita enywa omusaayi ne gugiwa amaanyi ne multiply nga neekula neyongera okunyweza n'ebiika amagi obuwuka akakawuka ako kebayita ba avasti akava mu malusu gaako nekeyingira mu musaayi gw'ente then teneryoka erwala kakati ekigipushinga waliwo protein bagiyita I think subolesam something like that kati subolesam eyo yegiyamba kibayita genetic vigor nti okubeera nga tesebengerera erina amaanyi kati gundi research yaffe eno si yasoose ku ddagala eryo waliwo report gye nalabako I think yafuma 2023 yalimu I think it was in Brazil no it was in Argentina ngeraga potential of developing a vaccine out of the protein of the tick itself era ndo naffe gye twaborrowing amagezi netugamba nti can't we develop that here so your protein bwe bagisika mu nkwa ne bagikuba mu nte ente neefulumya obusirikale obugenda okulwanyisa akatwako kati enkwa bwejja okulya oba okunuuna omusaayi egenda osika omusaayi ebeera esika katwa so li enkwa zibadde zitta ente kale akaseera katuuse vice versa olwa vaccine eyo like all other vaccines ne mugaa nti BCG vaccine polio
basically kali ako kakibakola ki kebanafuya ne bakuba muntu omuntu nakola obusirikale such that in case of future attacks mubera mu resistance inange kyanjize kyansanyusiza tulaga waje tugenda twekole vaccine za fuwa olaba nti ntera nnyo okubeera negative ku bintu ebiva ebweru this one I'm very positive about it mpozi kati future studies zirina kutulaga nti what should be the withdraw period mu science mu bintu byetulya nga tubali tumaze bifuuyira kyebayita withdraw period nti wayitewo bbanga ki senga ndi wakulya ekintu ekyo kyobeera ofumiseemu eddagala eryo ono buzibu bw'amaanyi wayitewo bbanga ki buzibu bw'amaanyi kubanga oli ayinza okuba for example omwana bamugubye school fees nti wakagikuba eddagala n'ogisakatale owabucha najja nga jayagala n'ogisakatale ye nga agenda gisalirawo kyekyo kye bakola kale bw'ogigula kugirunda ogitwala gisalirawo kati abasawo b'ennyama bano waliwo gundi batuuka kweyo level yokebera ente ezo bwe zityo. By the way abasawo abasinga mu Uganda betulina ba diploma bana basoma animal production and management ebukalasa oba whatever ba diploma we don't go beyond that. Well bwogenda ku districts waberawo labs ezino kebera ebintu byonna ebyennyama. Yes. Naye abasinga kye bakola nyama kujetegereza ekibumba kirimu ebiwuka ekyenda kirimu ebiwuka ennyama eriko enkuyiro kasakubanga tekuli nga bakonako stamp. Ate jjukira ensi yaffe erimu kali omunange musawo akateeka nkano kawadde n'obuzibuzibu nkasaze ennyamba kayitewo kwatayo ekyetaano ennyama eyo ng'eyitawo. Enyama eyo ng'eyitawo. Of course ennyama bwetyo nnyingi mweri mu katale era tugirya. Ke kaseera kati kubanga sometimes ojja kubeera awo nti tugirya ekiddako kyeki kujjanya abantu nga tebawona. Kale katufune ku bannaffe nooza mu kaseera kano. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Kuno kulabula wano we tutuuse kati tutaasa nsi yaffe. Gwe ow'emmeeme ennafu n'ow'omutima omubi tosembera era kakkana. Omuli w'enkwe naawe atayagaliza bino si bibyo. Wamma mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde. Kale ku noti 5 oba noti 6 noti 6 noti piko jo kuba tuyitaawo singa oyagala okuba twogeramuko naawe ne tuwayaamu ate tugenda mu maaso mwe bituwogeddeko ensinga bw'ogiraba naffe of course nga tugiraba eno ku side kale katuve ku simu zammwe Impact FM Yes, nawe gye baliko webale kuweereza weewaawo taata twekaaziza nnyo omulamu ogwo sebo ennyama tugirya ddala naye ebeera efudde abantu bagirya ente zifa bulijjo ne bazirya nga bazijja ate ekirala sebo omuluzi akuba ente kumaka eddagala mutuutu n'agiteeka ku katale awo madaamu talinje webali nnyo bali eddala ssebo ali ssebo tweyazza omulamu okay webali nnyo bali eddala bwati mwefu agambye eyo n'enfu bazirya Impact FM sebo wange n'omusawo mbalamusiza sebo nze kuteesa kwa Mukama Gideon tusasa okuwulira mbadde mbawuliriza mpolampola naye waliwe mutandikidde ku mazzi agajula ku batabata awo nga ku life charge President yawa Minister Julian Sasira mpaka ku muviti akati wezayita nze naawe wakuba muntu ali mu evening hours tekiteekwa kumwogerako nnyo naye nga nkayiseeko katono samala emirundi yakyogerera awo wa President yajjako amazzi ne gamusalako besikooti b'engeri gye baamira pini ne basooka okutambuliramu emmotoka ze ne ziryoka zijja kyo nga nkinaze kakati tambuze bwana mulangira sebo nomba nga mukola ku Impact FM oba abantu bonna nga bagenda okukola omulimu musooka okuteesa ne mukkiriziganya n'ogamba leero nti owaayi sigenda kujja ntuuliramu n'ebifaanagana bwe bityo Minisita Bahati yavuddeyo n'ayogera n'akola statement yegasa
kati ate ekiseera kyekimu ewavaayo abamuvububa tugambe nti nabo tebalengera wala nga ffe abali eno kyenyeje ensembyayo nako wano mu Uganda ekintu kye bayita enguzi abantu bakiviireko ddala. Njagala okubalekera ekibuzo kino ne musawo. Olyako enguzi mulangira ze mulago oba mu ddwaliro wonna bw'osuubira gye ku ssomero kaakuguza ekifo kya mwana wo kyagenda okusomeramu buvuddeko. Webali nnyo webali ddala nafe bwe tewagambye. Okay. Omwogezi wa NRM mu ggombolola ly'e Kagulu Buyende Kibogo Isa Engole akiva ku kibuli awasimbibwa kasooli omukolerere wamala ne wajjawo akaddo ke bayita kayongo. Bwatyo wabuuziza. I'm Rita Mukamba tuned in from Mbale. A guy from Mbale strongly support and believe what Dr. Gary Wango's analysis. Rita webali nnyo ali Mbale. Leero ebiboozi nga bisusse. Ekirungi bya Uganda. Temuli muzungu. Nepo. Mutumide. Jali epo. Oba va mu nsi oba mu Netherlands. Impact FM koli. Wanji. Amina nyabo. Mwebali kuwuliriza. Kakati nze muwagidde nnyo vaccine y'enkwa. Naye ate nzitiddemu. Kubanga bulijjo nze mbadde manyi vaccine. Zita virus, zita kintu kiri munda. Kati bankubye eya COVID, akawuka bwe kayingira ne kafa. Naye sinsi weni nga vaccine eta per. Nze naye egenda kuba ya bulabi ku bantu. Webali nnyo. Joyi bwate wakitegedde. Joyi nakawa. Banda. Yeyo. Impact. Rangira. Sebwange. Niwaako Katonda. Akati mwana mulangira. Okumanya abantu baffe batulidde. Olukwe. Ebigambo bivugira oli musawo ku Impact FM. Nga Impact FM mwakola ogwamu. Ne mulimu abantu baffe abatuliddemu olukwe. Kati enkyalwa Sande buli misa buli service buli church byandibadde waayo eddakiika nga 15 ne basooka bayitiramu abantu baabwe babakulembera ku bigambo bye mwogera awo. Wate mujja kukulembera mirambo nvuddeko. Webali nnyo bali ddala. Kisoboka ekyo Doctor? No, buli kanisa ebeera ne doctrine. Doctrine kyeki? Doctrine ebeeranga era n'empisa yaayo. Ebeera n'enjigiriza yaayo. Nga waliwo ebiina okuyita katuuti. Anti waliwo sometimes temusobola kukolamu amendments. Ne mukyusaamuko. Mba musoma ebirango buli lunaku. Naye ate Bible gye tugamba nti bwe kyali bwe kiri era bwe kiri. Kati kiyinza okubanga twafollowinga that nti wabula ka Church of Uganda ekibuulibwa e Nakasero kyekibuulibwa e Koboko. Every Sunday baba ne that unified communication baba ne plana buli mwaka nti buli Sunday kino kyekirina okubeera. Kati mu mwaka ogwo tubasaba ne tubasaba mu mwaka ogwo bateekemu element ey'obulamu nti oli wajja ku kituuti okusoma ebiguuli byagala kusoma biremu element y'obulamu. Abantu baleme kufuuyira, abantu balye bulungi, abantu beekuume nga baki atisa mweri buli lunaku. Kati ekyo mwami Kazimba, Dr. Kazimba Mugalu, Dr. Semogerere, Dr. Joseph, ni mwami Mubajje, poze wekibuli yani? Wekibuli gundi omulangira Kasimu gundi Supreme Mufti Supreme Mufti. Kati abo bebalina okukola orthodox eri muzeeyi wano namungona bebalina okutekinga over kintu ekyo. Nena abantu bennyini abawuliriza bwobanga oli mu domination zezo wogwa osobola okuleeta proposal ogibulira owekyaki yondowooza kiyinza okuba ekizibu bayinza okulabanga galire nti ensi eri bweti kumbe eri bweti kumbe eri bweti
Ezebo. Mwami agambye nti ennyama embi eri katale. That is ekyo tekyewalika. Ekyo kitewa. Mwami Kutesa kwa Mukama ayogedde ku Mwami John Nasaasira. Ono emboozi ye sisobola ginyumiza ku sikulu ku radio kuno bajja tuggalawo. Nasaasira. Sisobola kubyogera. That was byadda biri. Byadda. Sente ayinza okuba simanyi baziteekawa. Tetumanyi munnange. Tetumanyi. No, ayogedde ku Mwami Bahati. Anyway, those things happen in the corridors of power. Oluusi baba bakusetinze. Oluusi namwe mwennyini ennyumba ekwata omuliro. Genda oyogere kino. Genda weetonde. Naye ng'ate wali agenda okujja okisaabulula. Genda weetonde mu Parliament wali. Tetumenya tetwagamba kumenya basuubuzi. N'abali mu Road Reserve tetwagamba kumenya balokole. Si basuubuzi noweesonga mutusonyiwe nekiggwerawo. Mwami Kibogo Isa ayogedde ku kya Kayongo n'ensigo eyo. Well, Kayongo kyemmanyiiko akakaddo ki Kayongo muzungu tukayita striga. Bo bakayita Kayongo. Naye keekaliisiza nnyo buli wosimbye Sirio mu Luganda ye mmere ey'empeke nga bwolaba kasooli, muceere, muwemba. Keegiriisizaawo nnyo nti kasooli wabeera ameze ateekawo engeri y'olunnyonnyo olusikiriza Kayongo oli okkula. Olubanga olunnyonnyo kakati olunnyonnyo olwo buli kawulira nti weeruli kongera okukula nga keeyagala. Kyova olaba akadde ako kakyali sayansi akyalemeddwa okumalawo akadde ako. Naye lokale kyetukola tugamba abantu nti bannange bw'oba olimiddewo kasooli myaka 4 sooka omuggewoko teekawo ku lumonde tosobola kukalaba mu lumonde okabuzeebuze. That is the only thing we can do about Kayongo. Waliwo omukyala muyita Dr. Bisikwa waawo ku agriculture yakola research nene nnyo kaddo kano naye akaddo kakyalemye. Wano mu Buganda tulirake nti kirabika ettaka lyaffe terinaba nnyo okukagasa kubanga abantu abava ebusoga bangi okujja ne Buganda naye tekasobola sala mu gakiira tekajjayo. Ye chance gye tulina neri waggulu mu north gyekali actually the whole of that eastern strait okuva ejjinja paka ndooza Karamoja gyekali naye ni waffe tekaliyo tulina chance. Kati ye chance yokka gye tulina. Joy abadde amanyi nti nno we bagema nti bagema mbu akawo kafa munda we bakuba vaccine. Joy aleesemuko ka science protein eyo kyekola eziyiza enkweno okubeera nga bwebanga erozezza ku kasaayi kali. Protein eyo ekayingiramu eziyiza okubeera nga kyebayita metabolism nga tekyakuba mmere bulungi nti n'omusaayi gwerya guba tegukyagiyamba nnyo tegukyalina mugaso. Nebeera nga n'okuzaala tekyasobola kuzaala kubanga enkwe ebiika amagi ku speed so nago ne gabeera nga tekyagabiika nnyo. Eyo protein research gye baakolako gyekola mu nkwa. Alright. Obudde kabone butambulira ddala ngenda kusaba dokita ebigambo ebisema tumaze program ate olunaku lwaleero tuberenga tugenda tuva wano. Abatuwuliriza tugenze mu holiday wayogedde ku kya holiday. Eyo Kampala zitoye omuntu obeera ng'oyinayo niwebeera hafu yiika. Kampala mwetegulemuko weekend imwe ogenda osimba emmwanyi. Ogenda osimba ebitooke. Ogenda osimba ekyosimba. One of the hardest things emalako abantu bannakampala emirimu oba emirembe okugula emmere n'okwebaka. So bw'obeera ng'osobola okutaayiza emmere nze wali wembeera Thursday nabadde waka ninawo muwogo wange alinga almost quarter yiika naye nayise banneiba ne bagamba you guys mujje mbawe muwogo naye baŋŋambye is that possible omuntu okulima emmere wano mu Kampala n'ogaba emmere ey'obwereere n'ogaba buli muntu n'omuwa ekikolwa eky'omutwalo gumu bbiri beewuunyizza nnyo naye nga ndaba it is normal kuba nalima muwogo alimu almost ebikolo nga300 sisobola mulya ne mumalawo naye ng'olaba they are suffering with food so if possible weeteguleko ko Kampala genda osimbe ku mmwanyi oba tosobola kugula za munasale bed genda okuwule lwakuba nti naye ebira byaggwayo kikulu nnyo. Omanyi nadde njogerako nadde mpulira comments abazadde ze bawa right now bagee transport yalinnye balinga Christmas olw'amafuta okulinnya teeza nti kkirizo bagaana abaana abagee okuwummulako kuba batonoko bagenda kubeera batono bakusigala muno bagenda sigala nga bataayaaya nga balya bubi
bali abubi kubajike babere Kampala bali abubikirizo bagana so n'ensonga eyo tulina okuba tufayo kwa tubakuuma tukuuma abaana baffe tufe nnyo okuba nti no bali abulungi mu kibuga gye bakuba basigala amafuta gakyali waggulu ga buseere ate embeera ekalubi ate ng'embeera kati nga nkubuulire embeera tegenda kuddamu tereera wabula Mukama akuwa bwikisa and you rise above the embeera kyekyo tegenda kutereera ebyamafuta yes gajja kukka nga bamaze okumaliriza entalo zaabwe naye tukimanye nti nno tebigenda kutereera ennyama ebadde gumu kanaana kati ebiri yalinnye tekyasobola kudda mabega yagenze ne mukwano gwe twabbali bamusse oba kaali kabadi ke yakola nga kalinga ka campaign kali pa bwagamba ki awotali Trump bali bamukuma bana mawuli babasalako video najiraba wajja video najiraba White House correspondence something omusajja yajja ne mondo nagira n'obwambe mune bamukuba nga tana bakutuuka eri mugo ngamba yiba naye kale ekyo wise tibamukubako omusajja kubuzaabuza tibamukubako ne yakwatibwa kyokambwa ng'akubye Secret Service eyina bulletproof ennungi ennyo kale thanks comrades. Does yellow fever in cattle affect milk also? Mwidu Muhammad Shadow RDC Kaliro district. That is interesting. Really afetuke Kaliro. Ya kitufu ama esinzira wali ekiganga jinja atu aba America ebatuulira ati woneka anti America it is online ne wano amayengo gaffe amayengo agatuuka bulungi nnyo nembale gatuuka ya ekyo tujja kyogerako next week okay kale bwana RDC abadde abuze Shadow RDC Mwidu Muhammad ne jali kale webale nnyo bwana Mwidu okuba nti otuwuliriza basema nyo tubasibulidde wano tugenze mubere bulungi tubagacho n'okuba nti omakiri kimu kyokka igwe ng'omuntu kigamba bulijjo teri agenda kulwanirira okujjako white blood cells zo abasirikale n'ensonga eyo baliise bulungi nnyo ate teweesiga abasajja ebagamba sokwa ndi bakola kubanga okimanyi ebigendera byabwe. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.